Kati tugenda kuleeta wali ekikisi ky'omukolo obwedda kye tuliina etulo nisookodde wali ani bino sooka obibeemu tatakiriza feno gye tuli tulindirire Akram tuseberedde ogenda munnika olira taata seka nkubira akayimba ako Asiya ojjayo mwali uligire budugende munnika timu Akira mutuletengaleza amaanyi tuzikube timu Asiya mutambuze kusula mutya taata kati we tuli tuli bulungi nnyo emmere ne bwetajja emmere ne bwetajja kulumulinda ngambye nti nange abantu akaseera ako bekatuuse nenzijukira ogwange ogwani ogwamulinda saba omwami omanyi okulonda gwe kigaana okulonda kiki kudaalira abaana abalenzi abakumisana taata bakuli kumpi nga lugambo lw'abakyala mu saluni ne bayamulokole ati siboogera ku Donabera wakirindye mundagu ani yali kwayalida wamwe kwani kuku sebane ali buyafani yaddawo yandekera Besigye abakwazi njagala mwogera ebigambo bitono naye nga tebyamulamwa tuyinza okudda mu bigambo ng'empombo zibbibwa ate eyo nsonga ite mu bwangu tutakukulya kati wafuuse mukulu munnaye mulamu ng'alina okwagala eri omukyala yandikutadde kwani
n'abaako wano obulabo bwakuweereza obutonotono. Ekyokubiri akuteereddemu akasenya kano mwannyinaze akasengejja. N'atuma tukugambe aboogezi bagenda kuba bangi nnyo. Kituufu. Buli omu agenda kuleetera ku kimu. Mwannyinaze akuteereddemu eppaapaali lino. Akusaba omwekuumire. Omwagale munnange naye ajja kwagala akusuubiza. Eppaapaali lino akugamba abasajja bajja kujja buli omu ajja kujja akugamba bibye. Naye mugambe munnange nafuna mupaapaali eri. Nange njigiriza. Zaakira munyantwala. Kituufu ekyo. Ekyokubiri olw'essanyu eringi ennyo akuteereddemu kano. Akugambye omuli mu mutima muli munda. Akuteereddemu n'akamuli kano akamyufu ti omuli mu musaayi. Ekyo yanzize okutwagala. Webale kujja mu kika kyaffe munnange. Olinzija mu mutima mwana gwenga nkulinda. Baba weteyo nga mumbuulira nga tugenda kukiddako inshaallah. Taata waliwo investor yasigadde. Waliwo asigaddeyo? Investor. Kale tugende kukifembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Kwano, we're going to Kewala. Good to shine, good to shine. What tiny baby, I'm with you, I'm good to shine. Nule no soko lindeko beti Wala kaiba hapo. Then it's Wala kaiba no magenda na wala mkisemayo. Ale bamula mugende mu kifaananyi kimu bibiri inde ku kisambe ky'enkoko ekiyina mugaba bakongera engalo bisangibwa wasenna bulya wokka. Tatakkiriza kutegeeza ebigambo bino tubadde tuli mu kulya nga tulya singa n'addayo mu nju bwagenze mu kiyungu n'agenda n'aleeta abaana bannamammonde namammonde muganze kubanga atambula ne mwannyina kakeeto natala okuba n'abenga bibassa empogo n'abawummuzaawo ne bagamba enkya mmande enja balya mu ttawuni kumakya. Tatakkiriza kutegeeze singa takomyawo abuuzizza omwana mulenzi kyekikubulako. Mwana mulenzi nankuba akaama nambuuza ono omusambe yawummulaki mu magumba tumutwalewa nemugamba mumuzingezinge tumutwale mu kibwa zooni. Taata tukoze bwe tuti kubanga nawo bamukuziika bagamba nti muzize bwe muti kozesezza embugo 2 looti 3 ne keesa emu tubadde yagala mukaaga yafudde babadde mukaaga tukozesezza omutaka sekamwa sezinya abaddewo lulimi abaddewo ng'akasuka mu ddokooli olwonna ddokooli n'akasuka omukomere ddene erya nabbuto naye nabbuto agambye agenda kwejjeereza omusibe emu ku ssaawa emu n'eddakiika 15. Taata omusibe omu gw'alina okwejjeereza naku tokkirizibwa. tatakkiriza obanga gwalina obuyinza bwa wano kulanga owajja bwe yakoze yagambye abaana abawala n'abaana abalenzi mbanga mwagala okukuba essimu mwambuke mwetooloole wagenda kubayo ennyumba ennungi konkona bw'otuukayo okonkona nowulya nga waliyo akolola alina wali munda bawakisa faayo kale nokkiriza emukulu kumpeera engalo ez'omuyiga. taata nenneebaza taata nnebazanga omusajja omukanda tindi kumma okulya nenkulyawo omwoyo. Taata tweyanziza nnyo tweyanzeege mugabbudde. Taata kkiriza ngutegeeze tulidde ne tunywa tukoze bwe tuti mu kulya. Mwana omulenzi abadde ku kibego kya 6 aze nnyingira kimu. Taata neewuunyiza nnyo omwana omulenzi Akilamu okumanya nga ajja kusobola okugula ebyokulya n'amasavu agalidde. Taata walabira omusajja atagula byakulya kakutuusaako amasavu n'agamba nze sirya masavu omanya lwajja lajja kubigula. Kale no mumbeera bwetyo bakweza omuyikanga okubeera engalo ez'amaanyi. Akram ng'ateekateeka okujja njagala eddakiika 2 zokka engoma eŋŋanda ekuwemu kyekuwa.
Ontyo. Kakati mwabasigadde musooke mu Debbali oli omutaala zeewa. Aliwa. Akati na mumera bwetyo emukulu Metro ni soko biveemu Asia basooke bamulye ku diagrams Asia dda waggulu abageya basooke bakugeye bukadde bubiri obumalidde mu nvi keke betuva mu kino gye tuddamu yabbanga koko malegwe nolowooza Lucian Kakumba abika imba zinyuma Uganda zabo nga toli na Lufeenya bibeera Selecta tuwe selecta naye balinga abagamba nti tuli mu lunaku lwa Gemesa nabadde manyi waliwo Gemesa naye kale kyonna kyekiri gibalinda musawo Selecta bakayimba akanyomera nnyo agamba kiwanyana kola kimukyala tumeza sawulu Meka Buddu Meka ekubye Meka satu ekubaki Selecta tuwe ebakubye Selecta tuwe Sajja Ismail omusajja azimbye ebintu mwana wanzaala nanyine millennium mu constituency tannaba kubeera mubaka wa parliament naye azimbye bakayimba baleete ebisikadde mukyenga mudigida omusajja azimbye amakereziya emizikiti aboola mutambuze wanyi taata sigenda gamba nti oleesa amakula ngebaze amakula gabagasa abasajja amantamutambugaba mwami wa tata kituufu ekyo taata ffe tulina birabo bakuwa engalo ez'omweyo era taata kkiriza omuntu yenna bwakeerewanga ye bulindanga nze bwemba njagadde njagalira ddala leeta wakola mu byokufiirwa Sebaana Kizito nakisinziira ekyamutta ontyo ne buddayo sonyi taata kkiriza nkutegeeze nti twagendere okunoonyereza ennyo okunoonyereza okuliwo kati ng'omuntu alaga munne omuhabbati yabeera omutuufu mwana mulenzi akiramu agamye omwana omuwala Asiya agenda kukwagala era agambye nti ebirabo ebiri muno byonna bibyo bangagezege Johannesburg Congo najjayo ebyokwambala n'ebyokwewunda agenza okunoonyereza nga yajje e Cambodia temuli perfume n'agenda mu wino ne mu busambi n'assaamu ebya perfume era agambye nti nno eno bagiyita keesi si yabafu wabula musango kigulira musango okutuuka n'ennaku z'omwezi 15 Desemba nga tomugambyeko nti genda mu katale ongulire omuyembe bengalo ez'amaanyi nagamba nti bwe mbakuwa ebirabo bino mutunuulire omukubireko kajjambo bwakaddamu olwomanya nti asiimye naawe osiimye mukubire kajjambo mugambe guba kukonawe tututu kisinziira kale akabe kali mukulu bamme tumuviiramu awo naye mmetu okuva ku ntobo y'omutima gwange mpahaga muga Katonda okuva ku ntobo y'omutima gwange kesa nonsazeewo okamusajja gitwalire maama gitwalire maama tata kkiriza mutegeeze nti nanya buno obubaka bubwo si bwokka nga seeko ne buno bubwo senga bino ebirabo bibyo byambale buli lwoyagadde senga omwana omulezi yagamba nti abasinga obungi bagwa bungi na mwala naga nti ye lwalijja alikulaga bintu
zinengoye zonna eziri wano zambale oba oyagalidde kubanga waba akuzaala wekka kituufu ekyo kale soyo tutasooka ompedida litwale asiye ekikyusa jana tujjako okugulu eri omulabe y'amagulu asatu muli eyo yagisaze mu siraamu bweyogeza ebyo taata bino byaffe ewatambula taata oluvuutu watambulirawo omugonzangalo walli taata wamuceere muleesa omuceere nenkyaba ceere buceezi wano kali musajja mukigali tamanyi kwogera bamukumye ebyokulya ngaebyo naye nga bali ku muzikiti webaceera ku makya nagamba nti bwaliwoze nagamba nedda nkoye nkya muceere buceezi ku muzikiti nga yatuuka nga wamu essuwani y'omuceere okuvola okuyitibwa muceere nakati kereza ngutegeeza mwana mulenzi Akram agambye okulekanga sharia yagenda okwogera ekigambo ekyo naye akaseera kenaba nga tannaba kwogera omwana omuwala agenda mumwagala omunnyo n'aleeta omunnyo oluyimba naye nga babbye abako babbe n'abeewaka mubaleese miki naye nga baleeta bubaawo okulukkiriza ngutegeeze nti ffe twaleese emiyiki taata okukakasa nti nno miyiki abaana balenzi buli kye batuwanga mujjawo mutwala mu kansokere kuba bifaananyi bwe bukyenkya ku makya kugamba nti leeta ebifaananyi towezanga nkyayo za bifaananyi kwata sabuni owokoza ebifaananyi omuwengaleeza amaanyi enkyabi bukyenga oŋŋamba nti nno baate tugenda kwoza bifaananyi taata kkiriza bano abadongo mudongo akera ku makya aga waya zaddugadde awovula zaffe zaddugadde enkyakuwulire nti waya zaddugadde tukyalina sabuni wakoonona wina afuna mwana mumuwengaleeza amaanyi tatakkiriza ngutegeeze nti nze tulobuyinza obutonotono bwe nnina taata katumwa jangu kwata kijja kukola nnyo amawulire taata kkiriza nawe omugagga wange omu bw'ati yemansemberako mula wanaba jangu aje magulu katumira timu yonna ey'abaana bawabalenzi obusatu obusigaddemu obutwalire taatawo wali kulu mumuwengaleeza amaanyi kansala kwata kulu tweyanziza oba ogenda mu kanso yoza kituufu ekyo kale taata byange bikomyawo oleka ndeseeyo ekintu eki ndeseeyo ekintu eki motoka ejiddeko bino wanje emmotoka ejiddeko bino mukulu wange sennabulya kuba engalo mungu atugeredde taata byeyunaayina akono kyebesigala kya bbeeyi kyayo omukalu tafa ontyo mata gegafa kkiriza nti emmotoka gyetuleeteddeko ebirabo subhanallah abenga omukubengaleeza yonna wanje dereeva agivuge agireete mu lujja wano olumala mu soda eno n'ebibbo emputa bangizagaddeyo ewaka nadde ngamba nti mukulu wange sennabulya mulembe omutemi ogwendo taata kkiriza ngutegeeze Ssaabasajja Kabaka ali ku mukolo guno taata ng'olese nti Ssaabasajja Kabaka ali ku mukolo guno tubadde tujja nalaba siyinza kugenda nyinza ntya okuva eyo taata bwe twali mu misinde ne Ssaabasajja Kabaka egyaliyo mu mazaalibwa ge taata yalekayo ekiwandiiko kubanga ye yasinga okudduka abange mwongere engalo ez'amaanyi mukulu wange sennabulya ekiwandiiko kye yaleka embuga okukakasa nti kyekikyo kyennyini saba mukulu wange Katikkiro Charles Peter Mayiga akulukuunyiza Robert Wagwansibiri omuwanika naye n'akulukuunya taata tubadde tuli awo mwana mulenzi kazze Akram taata ne bamugamba nti oyinza okuta okutwala ebyo byonna bwe n'oviiramu nga namubiro asiika emmamba abange mugatte engalo ez'amaanyi omwana Akram ekyamazima naye akiise embuga taata kkirizaekiwandiiko kino ekyamazima omuwendo mungi nnyo nange gunnemye okusoma kulu wange omwana bwati bwafaananye taata era kkiriza nga nkyali wano bitono byensigaza ku byennagabye omukulu ono ali wano musiime salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaamu kusanyukira mukolo kale mumbeera bwetyo mumbeera bwetyo olunaku lw'eggulu nabadde mbalala
Ainako akateeka. Iya. Agamba bwati akuba agamba nti akuwa gowa. Akuwa gowa. Kimono omusalamala. Omwana omulenzi kyazze Akram. Iya. Tinaffe tumuddize ekiwandiiko ekyo kiteeka. Tata toyanziza ensoma lwaki olaba nze kakkanya. Weewaawo mukulu. Tata nenzija mu bakulu banno nga naawe okyali wano. Kituufu ekyo. Tata obaŋŋambire. Kirawo embaga. Chekambwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mko kwa sengo keno. Kwa sababu mwanyo kwa Asia. Afuke mchana. Era kyatuusedde Namayomba. Mukomo kwasa akangu yebaze bwebaza ate ebyomugagga bibaawo mwavu ye yebaze nnyo. Kwasa mwanyo. Ndozo mulabe wafaanana. Kituufu. Saagala nga ndenga alina lubale. Wadero twagulo. Ateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Yeddira muggo akabbira otuga. Ndyowe ngoba omukonyaako omuggo tekutaagula. Abatimbe mwekale mubakulu engeri temuli bakulu musigale nga muyimiridde mufukamire kwata taata mu ngalo saba taata tuleese ekyambalo ekyo okigatte ku byambalo ebirala by'olina sabirawo buli kyoyagala sabirawo n'abalongo n'obawulira ku feezi nga makulu wano wendi waliwo muzzukulu wa Nsamba kulu Cheya yiga engabe nina taata ne maama kyabakubira endoolo nina abakyala basatu ejja mukyala azaala maama mpita mwami ejja mukyala azaala taata naye ampita mwami owokusatu yonna yankomba enziro ku mabega mwanyina ze baŋŋamba yetanoba kati owokuna okufuna nga gwe mutuufu anaafumba ewange bazaddewo bajja kunnyambako ekintu eki kubanga oli ewaabwe ekyebisaana ekyekula ewange n'oleeta otulo taata nnuŋŋamya emikolo siri mwogezi waagyo kola emirimu mingi ng'olese obubbi n'obusezi kiriza nkutegeeza ebigambo bino nti nze nkolera bwereere zigenda okuwera ennaku z'omwezi 5 tuuka nga mukaaga mba sikyakubanja oba wazimpaddeko dda taata kkiriza nkutegeeza ebigambo bino ti emikolo bw'ogimpa mu budde n'otuuka nga obudde bukyali sobola ogiruŋŋamya sobola ogiruŋŋamya nga wobadde ewaka ate nsobola ogiruŋŋamya nga wenzize ne bano kkiriza nkutegeeza nti ndi ku nnamba y'essimu ndi ku nnamba y'essimu 0700 535 34 iyo nno bwogikubirako ebeera kale no mumbeera bwetyo kkiriza bajja kukubuuza g'obadde Sulaiman mbwa zeewedde embe ebisaakate by'abagagga nga mulimu pavers azaalibwa Alhaja Madasiru Nkumaddamulira Minola empege zikyamukubira enduulu okuba engalo era kkiriza mukadde kano atuule ku salaamu Sabo Haji Minola tuli ku salaamu ate okkiriza enkwebaze mu lujjudde ku butuufu weebale kuzaala omwana omulenzi w'omugaso mu ggwanga mu mbeera nno bwetyo kkiriza nti ndi mu kibiina kiyitibwa Kamukamu Ceremonial Services tebifaana bifuna nze director waakyo ndi kansala akiikirira omuluka gwa Kaliro Ward B ku luka ya Town Council ate bwe natuukayo bannange ne banneesiga ne ntuula ku lukiiko olwa Finance and Planning ku luka ya Town Council ffe tuteekerateekera ekibuga bwe mba siri mu bino ninako emirimu gye nkola ne musajja mukwasi w'amayembe tera okuvuga ku gaali ne pikipiki byonna bikozesa mayembe ne musajja muyimbi tera okuyimbako engoye mu owino kkiriza nkutegeeze nti ndi musajja bwe mba nvuddemu ebyo ntuula ku lukiiko olutematema bajeti y'eggwanga nzitowa kuba otematema ssente kyekinno ekinfuula nti ntuula ku lukiiko olwo mbadde nva ewaka omukazi mulekedde omutwalo ne mugamba 3 matooke 2 manda 5 zigende kumva olunaku nteekeddwa okikola taata oba otematema budget mu mbeera nno bwetyo ndi musajja mukozi wa Bukedde TV taata bwe okola mulimu ki ku mukaaga kitundu njirabirako amawulire kwemu nengaddamu ne ku nnyo ogw'ekiro buli lunaku nteeka okikola kyanfuula omukozi waayo
Kiriza no mumbera bwetyo. Iya. Liseeka. Oliseeka? Tata ngoli nemiko milimo mingi. Anti erinnya Ssekasamba buli sala kaafuuka Seeka. Pangalira mu kibuga Lukaya. Omukulembeze bwe yajja e Kalungu yandabamu obuvunaanyizibwa. Naakuwa. Nampa ministry namba. Yaki. Nze minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka omuli Endagwa Amayuni balugu n'abafunze mbatwala. Ebyabugagga ebyo. Ebyabugagga. Kkiriza nkutegeeze. Iye. Nakakimanya wiiki emu emabega. Iye. Ti mu Uganda yonna nze nsinga obulungi mu basajja bonna. Lwaki? Saasooka kitegeera. Nabadde ngezaako okukubira mukadde wange Hajja Madaseru nkumaddamulira. Saatadde ssente ku layini ya Airtel. Namukubidde emirundi egiwera nga akakyala kaŋŋamba nti kasitoma waffe omulungi. Omuwendo gw'ensimbi gw'olina tegukukkiriza kukubira muntu oyo. Bakiŋŋambye oguwera ne mmanyirawo nti oba oliawo ndi musajja mulungi. Pangalira mu kibuga Lukaya. Bw'oba otuuseeyo n'obuuza kansala yasimatuka Nuupu. Ate aliwo NRM eyajja ng'ali bunnamunigina kubanga amasannyalaze Lukaya tegalina kye gaaleka. Kwebazizza okutereka entereka gy'oterezze okuba engalo ez'amaanyi. Kkiriza nkutegeeze nti ebuuyi eno bataata gye bali emukkiriza engalo ez'amaanyi tuzigattire mukadde wange taata Sennabulya. So tukwebazizza okukkiriza omukolo guno tuguyimiriremu nga bakamuuka mu ceremonial services. Ekyenjawulo nti emikolo tugikolera bwereere mu kibiina ekyo. Ombuuliranga 6 ogw'omunaana owange bamutwala. Teekamu ekkanzu n'ekkooti bwe mmaliriza ng'onsibula bw'abanga n'obwo bamutwalidde bwereere. Taata kkiriza nkwanjulire ku lwenazze. Weewaawo mukulu. Mukulu. Otyo. John Bosco. Lugonda. Property consultant. Aliwa. Taata oyo ng'atunda ttaka mukulu oba awubira ku taata. Alirudde wa John Bosco sembera maaso bulijjo nkuwulira buwuli. Ja ne Ssenga Safiina. Otyo. Taata tuli naye eno. Akamala okubuuza ku mukulu ono sooka olinde ate mu maaso g'omukulu ojjangalo nsalo. Kulo Lugonda. Lugonda webale kubeera mugagga mulungi. Kintu kuba kalango kya njawulo nange wava eyo ojje wendi. Wallahi Mungu akugaziiza ebyenfuna. Nange wendi wano. Akuwa ekyo osinga okwagala. Nange yitirako wendi akalango kazibu nnyo. Ati babala. Ati babala. Ngesire nnyo wa. Awa yitiddewo. Ndi wano mukulu. Anti omumpi tebamulaba kiro ne bannaani. Nange wendi wano. Wendi ku Lugonda. Nange wendi wano. Ono mukubi wa ttaka. Taata Hajjati Safiina akuwuubireko. Hajjati wuubako buwuube tulabe. Webale kujja. Taata ne tujja ne ssentebe Yakubu ekabuswaga ngo ye ssentebe atwala ekitundu ekyo. Heyo si yakumeka yakubira esooka. Taata nze kisinziira mu esooka. Kisanja kyakumeka. Taata alikali akatandika butandire kwakati ebisanja 4. Kituufu. Yokka yakatandika n'emyezi 6. Taata kkiriza ku bennazze n'abaabalala. Mulala abadde akyawumuddeko naye nga bano bonna boolaba. Taata kkiriza mbakwanjulire. Ontyo. Taata nazze ne kansala Bukirwa. Oyo. Jamida. Manyi tiimu Aisha Sekindi. Taata era okkirize. Nazze ne mwannyina w'omwana omuwala n'omulenzi nga y'ono mwannyina omulungi Situka. Kisanyusa okumulaba. Taata era kkiriza nkwanjulire ttiimu eno Situka. Kale eyo tiimu Kyagulanyi. Taata ono Jeno n'ono Jeno. Taata era ngenda kubasindika wooli. Ate ono taata obedda ye musiga nsimbi gw'olaba otola ku ssente ate nno nga kapiteeni. Taata kkirize. Sooka olinde kapiteeni ajja. Kapiteeni gendako ewa taata osembera wange. Kapiteeni jangu kyuka. Mungu abagaziiza ebyenfuna yammwe. Mungu abasaasire. Bakulu nange ndi wano emabega w'entebe Kyagulanyi afuukeko omukulembeze w'eggwanga. Taata era olwaliro kamera. Kale mu mbeera bwetyo omwana omwana amaliriza. Iye. Katuleete owakeke selekta. Kyebayita kuzaala kujaagaana nga tuzadde fulufigo oba mbiriga. Tukwate akasoomu bbanga.
Linya Asia livamo Asia. Lilensi. Tuwanike mu bbanga. Tugenda kubala okuva ku 3 bwe tutuuka ku 0 nga musala 3 2 1 0. Haji magulu kusula otya? Wayi Mungu akutukumire Haji. Bei kibacha bei keke tenabirwa mu ngalo bismillah. Kisinzira ovaawa yogamba munosanga buli gyovudde ngoje kwa mwanyina wa Asia tula katebaako. Okay. Asia bakoleko sale banaba basale salao. Kale Asia bakuwe plate esoko njoga bule mwanyoko bovayo genda ogabule taata bove wa taata genda ogabule Akram. Kale cheke mziro cheka mziro Asia kaka no ogabule mwanyoko tola ko pise momulise ko na yakulise ko tukiveeko. Sawa yona tujja kudda mu bwajja tuke babiri. Daddy mugende mugabule taata sinnabuli ne batata basigadde. Daddy bangambye nkugambe inde wali ku mmotoka bakwase ente babakwase kati be mulabanga kitabu asana kuyimirirako muyimirireko. Nawo mwana mulezi genda oyegate ku timu eyo mbwe buli wewulira ebidongo eyagala kujja omukulu wange Haji Maguluka tuweereza abavubuka babiri bakwase ente n'embuzi. Buli webiwulira ku kidongo bigambo babijje bituweemu. Kale yo plate mugiregeyo mujje mukwate plate endala mugende mugabule Akram. Sekita muweddinda bagende bagabule Akram. Naye n'owulira eddenzi fene kansi okulisana kalina kuba fene twagambe tugumala misana 12 kyangu bakuwe plate endala ogende ogabule bamaama. Ontyo kale kaka nako Asia wewao Asia kakana kale mutwalira akamasukira ako bigambo byakwebaza bo kwebaza Akram butamuswaza najja mu maaso ga bakadde binamanjo sigenda kubirwako wange muyita Nalufeenya. Bano Akira mbwe yegonza ng'omukristo afuna omukama. Akira mu ako bakazi ebbali osooka omugyewo wansi omuwe haaga. Naye bannange bwe nnaakula okolaki nja kukwasa omwana w'omuntu muwe haaga just haaga. Kale kateeke mu 0 mugenze ne mwewa Haga Haji Maguluka naganda obansobola okuddamu ogwange ne maama Jamila ebyo byakko olimba kale muwe akayimba Akram addeyo eri omwana omuwala agende mu gawuni. Lenze bwe nnaakula wakiyo bitunda. Kale Asia tugende twambale gawuni tusiibule. Selector nongeza oluyimba samba gawuni Haji.